March 2024. Abasiraamu Abahamadiya basisinkanye mu lukungaana lwabwe olw'omulundi ogw'e18 nga lwetabiddwamu Abayisiraamu Abahamadiya okuva mu nsi ez'enjawulo nga lugendereddwamu okubuulira enjiri ey'emirembe era lutudde mu muzikiti gwa Baitul Futur mu Bungereza. Olukungaana luno lwetabiddwako ebikonge ebiwerako omuli ababaka ba Parliament, bannaddiini mu nzikiriza y'Ekiyisiraamu wamu n'abantu abalala nga bavudde mu mawanga agawerera ddala 28. Abahamadiya ne ku mulundi guno batambulidde ku mulamwa ogw'okukuuma emirembe n'okulafuba n'okulaba ng'entalo eziri mu mawanga agalwanagana zikoma. Abahamadiya bano bagabye ebirabo ebyebaza abo abafuba okubonyesa enjiri ey'emirembe n'okubaako kye bakola okulaba ng'emirembe gibukala mu nsi yonna, ng'asoose okuweebwa ekirabo kino ye Adi Roach ne David Spado, omutandisi w'ekitongole ekiyamba abaana abataliiko mwasirizi mu nsi naddala baamulekwa. Omwogezi omukulu mu lukungaana luno yakulira Abahamadiya mu nsi yonna, His Holiness Hazrat Mirza Masroor Ahmad, nga akkaatirizza obukulu obw'amawanga okugoberera obwenkanya beewala okukuubagana n'amawanga amalala. I urge governments, politicians and all people to play their roles in ensuring social cohesion of our individual societies and the wider peace and harmony of the world. That is not justice. It is the need of the time that we must focus all our energies and efforts on establishing true peace. Mu ngeri y'emu, ekitongole ekya Humanity First Uganda ekyatandikibwawo Abahamadiya olwaleero batuusizza obujjanjabi ku bantu mu bitundu by'e Budaka nga bayita mu lusiisira lw'ebyobulamu olukubiddwa mu kitundu kino. Olw'okuba nti eggwanga likyalina obwetaavu mu byobulamu, aba Humanity First Uganda bategeezezza nti olusiisira luno lwakukulungula ennaku 32 e Budaka ku Budaka Health Center 4 nga bawa abatuuze obujjanjabi omuli okukeberebwa endwadde ez'enjawulo, okubawa eddagala, okubakebera amannyo n'ebirala bingi. As the dental department, we've worked on a number of patients, total of 230 something, I'm not very sure. We have treated very large numbers, each day around 100 people plus. It was so nice, only that the days wasn't enough, because when you look at our numbers, people were still around and the majority missed. They have worked tirelessly to ensure that it serve all our patients that come from far and near. Babatuuze abaweereddwa obujjanjabi obw'obwereere baliko bye boogedde era beebaziza abasembereza empeereza ennungi mu kitundu kyabwe. Humanity First Uganda kitongole kya bwannakyewa ekyatandikibwawo Abahamadiya n'ekigendererwa eky'okuyamba abantu abataliiko mwasirizi mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo naddala nga bayita mu kubawa obujjanjabi, amazzi amayonjo n'ebirala bingi. Stella Nandawula Sendagire, BBS Terefayina, Gamboze.